confidence is in Jesus. He's our firm foundation. Jesus, you're my firm foundation. Nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bufumbo bwe muyingire mu Yesu. Kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayonooneka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Hallelujah! You're my firm foundation. I know I can stand Sunny day, oh sunny day, we're all sunny day, oh sunny day, Wama Yesu, oh sunny day, Only Wamanyi, Only Wamanyi Yesu, Only Wamanyi, Wama Yesu, Hallelujah, Yesu, Hallelujah, oh Jesus, wewa mukama wange ssebo tukwaniza makati gaffe gwe Katonda abeerolamu emirembe gyonna amawanga gonna gwe gattya n'ensonga gwe zitunuulidde ayakola ebiralabika n'ebitalabika ayabamba eggulu nga tewali akwatiddeko yadde okuyambako ayawanika enjuba n'omwezi ebitwakira buli ku makya na buli kiro mwetateeka nku newankubadde amafuta osaanidde gwe ayawummuza mukama ensi eno ku mazzi amangi ennyo ogulumizibwe otendezibwe nti bw'amala okukola ebyo byonna ate naffe n'otujjukira n'otukola kyetuva nakutyanga netukusinza tugulumiza nga tukusama ekitiibwa tuwa opportunity naffe okubeera abalamu ate notakoma ku ekyo tenebe twali nga tumaze okusobya nga tumaze okwonoona nga tuseeseetuse nga tugudde okuyita mujjajjaffe Adamu mwebyo yakola naffe bye twekolera nga tuseeseetuse nga tulikyasaanira nga tuvudde mu kitiibwa kya Katonda ate era tuwamala gatuleka ayi Mukama era watujjukira bwewatuweereza omwana omu yekka Yesu Kristo ajje ku maaso g'ensi atulokole weebale otwagala obwenkanidda Mukama netukusasulira ebbanja lyaffe ebbanja liwali otubanja ate gwe nolitusasulira weebale gwe yatuweerayo omutango Mukama ogutali gwa kisolo busolo naye omutango nga gwa mwana we yennyini n'akkiriza okuyiwa omusaayi gwe ku lwaffe ffe baani abatuusa okuyiwa omusaayi gw'omwana wa Katonda taata kiva tunakwebaza olw'ekyamagero ekinene eky'obulokozi kye watukolera era netukwebaza olw'otuyamba otulokola otukyusa otudduukirira weebale n'otuleeta wano weebale Mukama era tukkirizanga n'ettuntuli neryo lwaleero onoyogera naffe Mukama ebizimba ebiyamba ebikyusa ebiwonya ebidaabuluza Mukama ebidaabulula ebiyamba ebisitula ebiyamba omutima ogumenyese era onoyogera naffe mu ddakiika singi eziddako erinnya linaagulumizibwa mu Kristo Yesu wabeere wayambibwa wabeere wasitulibwa wabeere wazibwa obujja
waberewo awonyezebwa, waberewo asumululwa. Taata ekigambo kyo nga kiyitawo, abalwadde bawonyezebwe. Mukama abasiru bageziwazibwe. Taata abali wansi basitulibwe, abatalokoka nga balokoke, ababuyabuya bageziwazibwe. Ayi Katonda ekigambo kyo nga kiyitawo, waberewo ayungibwa omutima, waberewo afuna direction, atudde mu nzikiza, atudde mu kitangala, abantu bategere gye bagenda. Yogera n'abaana bo mu linnya erya Yesu Kristo. Mukama ffe n'omulokozi waffe, abantu ba Mukama ne bamukubira engalo nga zamwanguka, nga bamwebaza nga nti osaanire, ogulumizibwe, otendezebwe ssebo, kitiibwa n'ettendo kigobegwe mu Kristo Yesu. Mukama ffe n'omulokozi waffe. Amina. Glory be to God. Osobola okwetulirako. Mwenansensi okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ngenda kukusaba obikolera mu nange Bayibuli yo mu Samwiri ekisooka essula ya 9. Ye wali ekitabo gye tubadde tuwulira ebigambo ebikulu mu sizoni eno. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nga bw'obikkula nange mbalamusizaako mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ne neebaza Mukama abaleese okuba gy'alina gy'abajje. Mwebale okulemerako. Tuli bawanguzi n'okukirawo mu linnya lya Yesu. Bwakabaka ba Katonda bwakwaguza n'ababa butwala babutwaza ki? Maanyi. Genda mu Bayibuli yo obanga otuuse mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula ey'omwenda. Bw'osoma essula eno olunyiro lw'15 olw'16 awo ojja kizuula nga emu ku nsonga enkulu lwaki Katonda agenda kukulaakulanya si ndala, era ye gye yalaba ku Musa bwe yali ng'ayita Musa. Mujjukira ekyayisa Musa? Katonda alumiriza ki ng'ayita Musa? Ki ekyamuleetera okuyita Musa? Okukaaba kw'abaana ba Isirayiri abaali e Misiri kwatuuka gy'ali. Okukaaba buli lwe kutuuka Katonda anoonya gw'ayita. Katonda anoonya gw'akola atya? Okukaaba buli lwe kutuuka ewa Katonda amaloboozi ne gamutuukako, Katonda ng'atandika okumaga amagaani gw'ayita. Era bw'obanga oli wano ng'omanyiye abali gye bali nga bakaaba, wangi tandika okuwoominga Katonda anaatera okukuyita. Kaakati bwe njogera okuyita sitegeeza kukwata kasindalo kano kokka kubuulira njiri. Kisinzira bali abakaaba bakaabira ki? Kyekibakaabya Katonda ng'anoonya ogwanyigawo. Kama ebazibe mu kika kyewammwe wajjudde abakaaba. Katonda kyeyava yalokola ggwe akuteeketeeke akuzzeeyo oba muyambire. Kama ebazibe ngenze ku lunyiriri lwa 19 ye lwakitandikira ku lw'17. Awo Samwiri bwe yalaba Sawulo, Mukama n'amugamba nti laba omusajja gwe nakugambyeko, oyo yaliba n'obuyinza ku bantu bange. Awo Sawulo n'asemberera Samwiri mu mulyango n'ayogera nti mbuli ennyumba y'omulabi weeri. Samwiri n'addamu Sawulo ng'ayogera nti nze mulabi, yambuka okunkulembera mu kifo ekigulumivu, kubanga munaalya nange leero. Katonda nga tannakuwa kye wajjiridde asooka kuliisa. Asooka kukola atya? Y'ensonga lwaki otudde wano kaakati, so nga olina bye wajjirira, olina bye wali oyagala bibeerewo awo ku sipiidi awo, olina bye wajja osabira era nga ggoga singa nze mbikwatako, nze zini saavisi nyinza n'obutagibeeramu nnyo, nze n'obulokole nyinza obutamala myezi 6 mba nagenze dda. Ko Mukama ndisooka otuule omale okulya. Omanyi ebintu emu Katonda singa amala n'abitukwasaako nga tetusoose kulya, abamu tuyinza n'okugwa. Gwe naawe lowooza bye wajja osabira singa Katonda yabikuwa mu mwezi ogwasooka mu bulokole. Singa tukyakulina, singa wagwa dda. Mukama kwe kulagira malayika abisitula abireeta nti malayika sooka obiwumuze wali kameeza tonsuulire omwana wange, lindako kamala okulya ekigambo alye ngendo bimuwa nga n'okugwa takyasobola kugwa. Mbaaniriza mulankyawa. Welcome to the dining room. Tulye. Bw'onoomala okulya Katonda yanamanya gy'anaakusindika. Omanyi Katonda ayagala akutuuse ku level
nga ne bwe weesiŋŋana ng'oli mu Australia ng'oliyo wekka osigala oli mulokole. Wangi ne bwe weesiŋŋana e Bangkok ng'oliyo wekka osigala oli mulokole. Ne bw'ova n'ogenda ku kyalo nga kiriko basamize bokka ng'osigala oli mulokole. Kyakwagalamu ng'otuuse ku eyo level. Si bino bye bagwambuka nze eno ngagenda okulaba nga tewali balokole n'akamu, nze nange nga sirina kyakola ne ntandika okunywa omwenge. Nedda ssebo, bw'aba tewali balokole tandikayo ekkanisa mu linnya lya Yesu. Wangi Katonda agakuteeke ku level ng'omaze okulya, olidde bw'omala okulya ulya bw'agamba, for you shall eat with me today and tomorrow I will let you go and will tell you all that is in your heart. After eating, the next program is to send you, to let you go. Gamazima gali nti ojja kugenda. Ojja kukola ki? Era toyomba teweemulugunya, ojja kugenda. Ojja kugenda mu magenda go. Nze bulijjo ntera n'okugamba abantu b'ensumba nti si bonna ndi bakubeera wano mirembe na mirembe. Era si kwewunya bwe mba sikyakulaba bumanyi oyo alabika yakkuse. Yagenze. The church is meant to be like that, by the way. Fe abasumba olusi kitutawanyaamu bwe nkujjukira ng'ajja wano ng'oli musiiwuufu nnyo ate bwe wayitawo omwaka nga sikyakulaba nze ng'omuntu kintawaanyaamu nga bannange abantu nabo bazibu tebasumbika bannange mulimu guno ogw'obusumba nagwo. Omuntu gwe mbadde njiyemu obudde obwenkanidde awo yagenze n'okusiibula tasiibudde nga watemye edda wagenze ate abamwe akatuuka mwogera bingi era bannange nzudde ekkanisa entuufu era nze bannange sikyavaawo wano bannange nze Mukama yandeetedde ddala wano bannange era nze ekirinzija wano bannange kibeera neiba yatuulangawo nabo bakyaliwo. Kama yebaziwe katwabayiga Kama yebaziwe nti mujja ne mukola mutya ne mugenda. Lwaki? Kanisa eringa somero, tewaliyo somero ng'abaana abatandikiramu be bakyalimu. Era bw'olaba omwana aludde awo yakamala emyaka 7 naye nga yalemera mu P5 ofunamu n'okutya. Ogenda mu factory gye bakola soda, genda weetegereze bulijjo olabe engeri gye bakola soda. Ekyuma ekiyoza eccupa ate si kyekiyiwamu soda. Wangi ate ekiyiwamu soda si kyekiteekako akasaanikira. Eccupa bagyoleza walala, soda bamuyiramu walala, kasaanikira bakaterako walala, waliwo n'ekisitwa nekiteeka mu crate. Kati nze buli lwe nkutunuulira ndaba kacupa ka soda ka Mukama. Kama yebazibu. Era bwe ndaba oyabudde nga kirabika nze oba bamumpeereza kumukola ki, oba eccupa eno bagimpeereza kugikola ki, oba kugyoza, oba kugiyiwamu soda ate egende ewaddako bagisaanikirire eyo mu linnya erya Yesu. Ekyo bwe mmala okitegeera ndekeraawo, oba tokyankooye oba tokyanumya mutwe. Kama yebaziwe. Amugambye bwe tumala okulya nja kukusindika ate ogende. Abamu ku mmwe mugenda kuvaamu abantu abanene ab'amaanyi abatayogerekeka. Abamu ku mmwe ekkanisa, abamu ku mmwe ekkanisa gy'ogenda okusumba egenda kuba nnene nnyo n'okusinga nze gye nali nsumbye. Who cares? Nfaayo ki? Ayasomesa Museveni naye pulezidenti. Abamu ku mmwe nja kuwulira ngo gandi musumba ndi eno Japan gye nagitandise. Ndi eno Australia nze pasita waayo. Era nze we nkuwulira nga nti alabika yakola atya? Alabika bwe yamala okulya n'agenda go and I will tell you that which is in your heart. Your mission here ekyakuleeta wano oba ekikuleeta wano kukubuulira ebikutawaanya. Ebikola bitya? Mundayo mulimu ekirimu wetaaga muntu akikuvuunulira. Oyina ekikutawaanya naye tokitegeera. Katonda ayogera naawe naye tobitegeera. Oluusi omuyita na kintu. Nabadde awo ne mpulira ekintu ne kiŋŋamba ekintu. Katonda yafuuka kintu ssebo mu bulamu bw'abalokola abasinga obungi. Awulira ekiki?
ekintu nekiŋŋamba kintu ekikuleeta ewa Samwiri si kirala kukubuulira ekintu ekyo kiki ekyo kyagala ki, kyagala okole ki, kyagala oyitewa, kikwagaza ki, kiki ekyo. Kuba ekintu kyekimu ekyo ekyabuza endogoyi kirina kyekikwagaza, kirina kyekyagala omanye, kirina kyekyagala owulire. Kampuliranga nti amiina. Ekyo kyoyita ekintu kyatawaanya omuvubuka gwe bayita Samwiri oyo gwolaba oyo. Omulaba oyo Samwiri answered so. Oyo gwolaba naye kyamutawaanya ng'atandika. Kavubuka kato bwe kati ddoboozi lyakajjira kiro ne litandika okukayita Samwiri. N'agamba muzeeyi alabika ayagala amazzi. N'agenda ewa eri muzeeyi, mazzi kyayi. Nti nanze sinakuyita nako, ddayo weebake. Bannange ne kaddayo ne keebaka ne wayita eddakiika 3. Katonda muzibu no bannange. Katonda nga atawaanya. Ekyewuunyisa kyekiro akoma kwogera ekyokka Samwiri. Tanza namugaa nti nze Katonda nze nkuyita. Si bwabikola Katonda respecting a protocol. Agamba bw'oba onotegeera kye njagala okugamba, genda ewa menta wo gw'oyita spiritual father wo akikubuulire. Kasajja katu ne kadduka, muzeeyi era gwompise kuyita sinnakuyita. Ne kaddayo ne keebaka, eddoboozi ne lidda Samwiri. Ne kaddayo muzeeyi ate era ompise. Bayibuli ega nti Eri n'alyoka ategeera nti kirabika Mukama y'ayita omwana. Kama yakola ki? Kyovula balina omukisa abalina ba Eri mu bulamu buno. Balina omukisa ba Samwiri abalina ba Eri. Olaba bw'osobola okutagalira awo ng'eddoboozi lye kuyita nga bw'ogenda n'otagalira awo emyaka nga 6, 7, 10 ng'otagala butagazi. Ekibuga kyonna n'okibuna, ensi yonna n'ogibuna. Nosobola kasooli, nosobola ku nswa, nosobola ku mpafu, nosobola ku dates, nosobola ku mivumba, nosobola ku stocks, ng'otagala butagazi, n'okola ku kino, n'okuba ku nnanga, n'okuba ku ndongo, n'okuba ku ngalo, n'ozunga, n'obulirako enjiri ey'oku luguudo, eyo ne bikutama, n'obivaamu. Buli kintu kyonna ng'okikola otagala butagazi. Tosobola kuvunula ddoboozi likuyita, ate toliika alivunula. Bassebo ne banyabo kambabulire, okuyitibwa kirala n'okuvunula eddoboozi likuyita nakyo kirala. Buzo yakulina ntoko y'okutagala. Lwaki tofunayo Eri omu n'akusumba? Mumbuulize gwe mulinaanye muge ntoko y'okutagala. Funayo kabona akusumbe akubuulire eddoboozi erikuyita. Ani awulira ngambeko nti amiina? Sajja amugambye, and tomorrow I will let you go and I will tell you. You need somebody to tell you. Wetagayo akugamba, wetagayo akuwa instructions, wetagayo akuvunulira ekikutawaanya. Naddala bw'obanga okoyo okuzunga. Kampala tugirimu yatabuka. Abaana Katonda bangi bali mixed up, confused. Kubanga access ye bye tuwulira nayo yasukka obungi. Onyola bunyozi oti radio n'otega n'owuliriza. Ono n'ayogera ebyo byennyini byenjogera. Omulala n'abivuma n'agamba nti ekyo tikiriyo. Ekyo ekyokuba nti olika akugamba tewakyali Mukama yabimenyawo dda. Ejjigi lya yeekaalu lyayoleka lyavaawo. Kati buli muntu munene, buli muntu mukulu, buli muntu spiritual father tebakusitamako, manya tebakuleetako mpale. Ani agamba yakukulira wamma tambula nagalaali, fuuka mawale. Naawe n'ofuuka mawale mu kibuga. Eyo nayo enjiri eri mu kibuga. Naawe n'ogiwuliriza ne bakupakira gasiya n'omuteeka mu mutwe gwo. Nuka niyo omusajja ndoza byayogedde wamandoza byandibe ebituufu wamandoza bana ba spiritual father bakako baagala kutusitamako kutufugafuga. Wamanze kangende nange njiye ebyange genda obiyo jja binyonyoka. Olidda n'otunyumiza ndi waayi ekkanisa nagitandika nayo n'entandika. Ate ekuleka ogitandika nayo n'ekola etya n'ekutandikako. Eyo n'oyokyayo ku myaka nodda. Kanisa nga yakula bulala. Kanisa eringa lubuto. Olubuto bw'olufuna ng'oli muto, bw'otalutta lukutta.
12 myaka 12 mbagani mwana we yafunye olubuto ngoli muzadde olimu amagezi ofunamu okutya nogamba netufudde analuzaala kubanga abasawo bagamba ku bibiri kwe kuli ekimu omu yagenda okulama kyaki yakulangira batona bitegeera bulungi n'ogitandika bw'otagitta yo yekola etya yekutta bakusanga wafa mu mwoyo nga wafa noga yafa kinti kyaki yenyini yamwettira kama ibazibwe sikyawulira kama ibazibwe nolwekyo let us allow that time ki kulya tukkirize time eyo ey'okulya bw'omala okulya agambye and tomorrow wait for your tomorrow always wait tomorrow yo bwetuuka ebeekoze etya etuuse bwe batenatuuka batenatuuka agambye atya bw'omala okulya enkya nja kukusindika ate era nja kukubuulira ebigambo ebiri mu mutima gwo bannange ekinyuma ng'ogenze ebigambo ebiri mu mutima gwo waliwo abikubuulidde nga waliwo abivuunudde obudde oyokya butono obudde oyokya butono obudde oyokya buki bwe baba bakubuulidde ekintu engeri gyekigenda okutambula ne bakuliiramu A, B, C, D, you burn very little time toyina na budde bungi obudde omuntu bwakozesa nga tamanyi kyakkola buba bungi nnyo bw'oba okola ekintu naye nga tomanyi ngeri gye bakikola waakiri otuulako wansi ne waba wakikunnyonnyola bwe bamala okikukunnyonnyola bw'ogenda okikola okozesa obudde butono ekitwalira atamanyi emyaka 10 okukikola kitwalira ategedde mwaka gumu gwokka okukikola ani awulira ngambeko nti amiina olw'amakumi 20 but as for your donkeys that were lost 3 days ago do not be anxious about them for they have been found simanyi olaba ebya Katonda ati wa Katonda mulaba enkola gyakolamu ebintu byogiraba bw'ozuula Katonda n'ozuula kyakwetaagisa n'ozuula kyayagala owulire n'endogoyi z'obadde onoonya obeera omaze ozizuula waliyo endogoyi ze ezaabula waliwo endogoyi ze ezaabula zuula Katonda nazo zijja kuba zimaze okuzuuka gwe zuula ani siwulira gwe zuula ani bayibuli kyeva egamba nti mmwe musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe olwo n'ebirala byonna bye mubadde munoonya wangi binaabongerwako lunyiriri kyolwo ani alumanye luli olwo Matayo 6:33 mwe musooke munoonye obwakabaka bwa that's the principle mu bino ebintu bya Katonda bye tulimu that is the principle olina byonoonya olina byagala bikwongerweko sooka onoonye Katonda omuzuule bw'ati bwe pa akudde wano Katonda yobeere ng'omulina olina buli kyonoonye ojja kuba okirina lwakuba nti abaana ba Katonda bangi naddala mu mulembe guno gwe tulimu ekyo baakikyusa tebaagala kiwulira n'ababuulizi bangi tebaagala kibuulira bwe batyo bagamba wona okyogera bwetyo mbu abantu bajja kudduka kati bwe kibakola nga bakikola vice versa era abaana ba Katonda bangi olwaleero wetwogerera baagala kiwulira vice versa mwe musooke munoonye ebintu Katonda alibongerwako sooka ofune ennyumba sooka ofune emmotoka sooka ofune omusajja munnange ebyabalokole tojja byetekera funa ki funa omusajja ojje naye olokoke naye waake bwegenda omufuna eri akakofiira anaakateeka mu nsawo ng'alinnya amadaala ak'entalabuusi ajja anaalokoka mpola mpola onobeerawo otya mbulokole nga toyina muntu ng'osula wekka ng'osula empewo obwenkanidda sooka ofuneera manzaani Katonda anaakwongerwako oluvannyuma n'olyoka ojja ng'oguluba naye bazanyisa sayansi w'abalokole ab'omu Kampala
ajja aguluba ne bwalaba bano nga munaamusongamu olugalo munaamutegeera kuba yalokokerako wo ng'agenda alokokera ewalana n'alamanzaani we. Ogenda omubuuza nti sisita ate olwo olubuto nalokose wiiki ewedde, ate olubuto ndi mufumbo, baawe yaliwa si mulokole, ye tannalokoka tannajja. Sibunga azimbiza olubuto naye nga abadde akulembera praising side ye lukuli, kati kyaki agisaza agivuddemu adduseeyo. Wano bwe bayita abalokoka, waliwo anaalokoka olwaleero nti ye ng'alokoka buto kasita amanya nti eka yamaze dde okuzizikayo obumba kali. Agaira ndaba ndokose era ne Mukama era awo era aba nsonyiye. Byonna kati awo mbirina, bumba kali mulina, olubuto ndulina, ne Yesu nja mufuna edda. Ffenna abantu osobola otufeekinga naye ye Katonda tojja mufeekinga. Wangi kati awaliwo abagenda okudduka era olaba oyo neighbor akulina ntakomyewo enkyanga omanya yanyiize agabuulira bulungi, omusajja oyo abuulira bulungi naye ayingirira bitamukwatako. Muneka nkubuulire olime okunenya nga tutuse mugulu nti waliwo kyesaakugamba. Zesaagala ogende mu geeno oyime eri mu kadirisa kegeena ng'onnengera ng'onsongamu olugalo mugamba oyo yatujjangako bujjabi mu bya 10 tiyatubuuliranga mazima. Omuvubuka omu yali mu kooti. Omuvubuka ono maama we ayamuzaala teyamukuza bulungi. Omuvubuka n'akola eddalu ku kyalo, omuvubuka n'akola buli ffujjo ery'oku kyalo. Omwali okubba emmere y'abantu, okubba ebikajjo, okubba emiyembe, n'ava ku ebyo n'abba enkoko, n'abba embuzi, n'ayingira ebyokukwata abakazi, enjaga aginywedde. Maama we nga yawaana muwaane. Omwana wange bannange asaza, omwana wange alina obwongo oyo omwana wange. Omwana wange bannange oyo omwana bannange ali active. Omanyi abazadde b'ennaku zino b'ekigambo stubborn tekikyali mu kamwa kaabwe. Tonza mulyanga gandi my child is stubborn and I have to deal with that stubbornness. Bakoppa bya Kimerika. America gamba the child is active. Awayogerera active. Omwana mukyadde waka yakakuwalampa emirundi nga 8 gw'omugenyi. Akulinnye ina bwati ayinza nogava wano sitojja kulya mmere yaffe wano. Omuzadde gandi mwana gwe tulabaza this boy is so active, I don't know what to do bana. Kakati oyo modelo eyo yali active oyo yakola effujjo n'alimalayo. Bw'amaze okubba ebintu bya waka byonna afundikira atandise kwata bakazi. Kati nokubamu kube yakwata yegatta mu gganga y'abalenzi ne bakwata omukazi bamala omukwata n'okufa n'akola atya n'afa. Ne bamukwata nga bakwata bali baba charging rape and murder. Murder sentence is death. Mama yali abiyita byakusaaga agenda okulya ng'omulamuzi mu kkooti akateemula ng'aga ndi omusango gwe wakola gwa naggomola ekibonerezo kuwanikibwa ku kalabba. Omulamuzi n'abuuza omuvubuka, oyinayo ky'osaba kooti eno nga tebanakutwala kuwanika? Omuvubuka n'agamba, omulamuzi neyanziza nnyo ssebo, badde nkusaba ekintu kimu ky'oba ompa. Nkusaba okkirize maama wange ajjeko wano mugweko mu kifuba omulundi ogusembayo balyoke bantwale bampanike. Omulamuzi n'agamba ndi granted. N'agamba mama nti mutabani wo uli akwagala genda wali kaguli waali omugwe mu kafuba. Maama n'atambula nga n'amaziga gamuyiikayiika agenda agwa omwana mu kafuba. Maama bw'atuuka ewaali omwana n'ayanjuluza emikono ge ag'omwana, omwana n'ayanjuluza. Omwana n'abuuka omulundi gumu n'amulumako ennyindo. Omusaayi ne gujjula mu kkooti. Ne bamubuuza okoze kyaki? Kiki ky'okoze? Ate kati okola misango mirala. N'agamba w'ekitiibwa omulamuzi, ekyo nkikoze sigenda kyejjusa. Omukazi oyo yandagajjalira, yantuusiza okuwanikibwa kalabba. Singa yali ambuuliridde
sandigwandikwedda kalabba ku myaka emito bwegiti nange kangende kalabba naawe nga tolina nnyindo. Kati nonze ayagala ennyindo yange ino nene nga bwogiraba. Nze kambabuulire nga amazima si kulwa nga oli nnomako ennyindo mu ggulu. Sikulanga Katonda gandi nkusindise mu Geyeena n'olyoka ogandi bampeeko ku biso pikiganda mugweko mu kafuba. Leka nonnumira kaawe ennyindo kankubuulira wano amazima nkugambira wano nti okwenda kubi, okubba kubi, kusamira kubi, kulya ebisiyaga kubi, byonna nja byogera. Onkyawemu akatonotono obuleebulemukko naye era bw'onoomala onodda kuba tolina gy'ojja bisanga walala. Gamba nti amiina. Bulijjo abantu bagamba eddagala erikaawa lyeriwonya. Era gye bakupampalinga obupampalinzi ng'okola bibi nga bakupampalinga bakuggyako bujja bimu bya 10 na biweebwayo naye nga ebibi byokola tebabinyingako tebakulabula. Baagala kutwala mu Geyeena, baagala kutwaza mu Geyeena. Kkiriza bwe bakubuulira amazima ne begakaawa ne babisiiwa biwulire. Luma amannyo zimba lumemba naye era bw'omala ng'enkyodda. Ng'okyukako by'okyusizanga n'enkyokola otya ng'odda. Kirira amadala nga bw'oyomba naye ayingirira nnyo, ayingirira bitamukwatako. Naye era bw'ogira ng'enkyokolo otya ng'odda. Akunyiga ekiwundu, akunyiga ebbwa, anyiga tonyumirwa, anyiga kikuluma, naye guma anyiga amasira gaveeyo ateekeko eddagala mu linnya erya Yesu. Gamba nti amiina. Toyinza gamba sikyaddayo wa musawo oyo, sikyaddayo yanyize nnyo ekiwundu kyannumye nnyo. Oyo gwe weetaaga ateeka eddagala ku kiwundu ekijjudde amasira, oyo takwagala. Masira gajjudde muli namusaayi gwafukadde masira naye oli ateekako buteesa eddagala mbojja kuwona. Ogenda kuwona otya? Masira gagenda kuvunza eggumba livunde, bagenda okukutegera nga kansa, wafunye edda kansa. We bawulira enjiri enkaawu woolaganga. Wokolanga otya? We babulira enkaawu wokola otya? Wolaga. Point eriki? Togenda kulaba ndogoyi okutuusa ng'owulidde Mukama ky'ayagala owulire. Naye ate bw'omala okiwulira bw'oti bwe pa n'otegeera Katonda ky'ayagala, n'endogoyi ziba zirabise. N'endogoyi ziba zikoze eki? Oyagala endogoyi zo? Siwulira endogoyi ze zaakubulako ozaagala? The earlier, the better. The earlier you hear what God has to say, the better. Mukama agamba ki? Ayagala kuŋŋamba kyakyogere, taata kyogere. Tosobola ziraba kubanga wulira ayazibuza si Sitaani. Era Sitaani singa abadde alina waaloopa, bannange yali baloopi oluusi mumukubyemu embooka ez'obwereere. Agenda okanga ekintu takimanyi nako naye ng'omugamba kubanga gwe baakuwa nnyini obuyinza ng'omugamba galamira nakino olabika gwe wakireese. Sitaananga neero katono bankubidde kikuluno kino nga sikimanyiiko. Endogoyi Katonda nnyini yazibuzizza. Katonda yamanyi we ziri. Ono omulokole mujeemu yagana okulya eddoboozi lya Mukama. Mukama n'akweka endogoyi naye ate era nze gwakubyemu. Kati mukulabako endogoyi ezo ziizo ezo zirimu Sitaani. Twogera amazima, endogoyi ezo zirimu Sitaani. Sitaani ali ludda waawo. Sitaani yazizudde. Sitaani yagambye nti zirabise. Era eri yonna gye tunaagenda maaso ojja kuzirabira ddala ng'endogoyi Sitaani si yali azirina, Katonda yali azirina era ng'azimanyiiko. Ngambira oyo akulini nti endogoyi zo Katonda yandibanga azimanyiiko we ziri. N'olwekyo kolagana naye. Kolagana nani? Kolagana naye Katonda. Agambye, but as for your donkey that were lost 3 days ago, do not be anxious about them, for they have been found. Why? Bozula Katonda. N'endogoyi oba ozizudde.
bw'ozuula ani waliwo ebintu nga bw'okifuna kireeta kinne waakyo gwe kasita okifuna bwoti kireeta kinne waakyo kati ono mama Isindi okutuula wano olaba atuula yali teyeetaaga kukola nnyo yali yeetaaga bwetaze kufumbirwa nze true follows kituufu Museveni omuyisa mu luguudo n'ezo emmoroka 62 z'olaba ezimuyisa mu luguudo ng'ate gwe ne bodaboda togirina wangi yali teyeetaaga kinene yeetaaga bwetazi kufuuka pulezidenti era olumulangirira Badru Kigono olamulangirira nti gwe pulezidenti abazivuga nga bazijjayo nga baziteekawo zonna zize muntu omu eggula ekkubo pikipiki eya polisi ey'amagye endala kruza ey'eddwaliro eya toyireti ey'entebe ey'akalwaliro nga gwe ne boda rogirinayo waliyo ebintu ebireeta binne waabyo bwazivamu bwategingira mu nnyonyi si yalukale si yalukale private jet kijjaddi you just only need to become a president olabe benefit ezijjirako njogera gy'oli zuula Katonda endogoyi zigenda kwereeta lyawulya ngambeko nti amiina noonya Katonda oba ebirala byonna byakulema okunoonya noonya Katonda oba olya wa missinga ku education oba bwali busiru bwo oba sente ze zaabula whatever reason ekyakulemesa okusoma nosigala okwegomba abaasoma abamu bewasomako nabo akatonotono kalike wakomako obalengera bali mmoroka mpanvu bweziti nga zeewuba oluwaya bweruti oluwanvu ngaaki bamaneja bannankani executive director wa Nankani owulira bawulire nti afuna omusala gwa mitwalo 2 emanya miliyoni 2 owulira biwulire nogamba mukama oba ate nakola bubi sitaani yanyingiramu ate nenfiirwa education yange nesisoma yes that is how it came out naye nyina amawulire amalungi gy'oli oyinayo lastic card oyinayo chance emu kaakati oyinayo kaadi wangi twabanga edda tukyazannya amatatu nga waliwo wootuuka ng'omaze ogazannya naye ng'olinayo kaadi esembayo nga yeekutaasa lastic card oyinayo kaadi eyo esobola kati okubbulula n'obagoba n'obasanga n'obagoba n'obafaanana bagita Yesu Kristo mwana wa Katonda ani agamba nti amiina wetaaga ojje nakivuba ojja kulya kyengenda okwogera ku ekyo okubasanga okulagula nga balagula kisoboka kugenda gye baalaga kasita ozuula Katonda n'endogoyi zirabika all what you need kuzuula ndogoyi zuula ki zuula Katonda endogoyi ojja ziraba edda ennyo nga nakatandika okupangisa omuzigo gwange ogwasooka omanyi munange ffe tetwalina TV ku mulembe ogwo TV ku kyalo yabangako emungeri wa mugagga yekka kati abasigaddewo nga kyoyita TV mu nnyumba yo bye bipande byotimbatimba ku kisenge kale no twafunanga obutabo bwa China bwavanga eyo China obwa Chairman Mao Zedong ani yamuwulirako wamulyako Chairman Mao Zedong kabanga mu ebifaananyi ebyakkala nga binyuma tebitukwatako naye maama nga obiyuza n'obibamba ekisenge kyonna n'okijjira n'okitimba abagenyi ne bakyala oba ofumba kyayi omuntu waakiri ng'alina kyalaba alabako entertainment twagikwasaganyanga bwe tutyo yabanga entertainment galo n'akyala mu nnyumba noba nga wali olina kyotetenkanya amagi naye ngera naye alina kya alobye naye alaba bifaananyi agandika mwana no banaye nga mugagga
ekirala kye twatimbanga zabanga moto muzimanyi nanyumirwanga nnyo moto nze era bwe nagendanga mu katale k'omubuulo wasanganga omusajja awo ku bbalibbali nga yawandiika moto nga kafulu kuwandiika moto baana n'abazzukulu omuziro gwabwe nkima ezo bwe yazimalanga ez'emiziro n'awandiika ez'obulamu obwa bulijjo. Kati nze waliwo moto eyanyumiranga gye nagula era negitimba mu nnyumba yange nga ndaba enkolera. Wandiyagadde ogiwulira? Moto yagamba kanoonye ssente abakazi balinoonya. Simanyi ogiwulidde eyo? Nga bw'oyingira yekwaniriza naawe ogiraba noga nti omwana ali focused. Kyayagala akimanyi. Amanyi priority bagiteeka. Simanyi okitegeera? Naye ne bwe nalokoka wadde moto yo sikyagirina, that understanding entegeera eyo yansigalamu. Nagivunula buvunuzi ne ngikyusa neva mu by'abakazi nedda ku kirala. Ne ngamba okay. Era kuba moto yange nali njagala nnyo bwe namala okulokoka nawulira nga neetaaga nsigaze entegeera eyo. Wangi nagenda okutuuka mu Bayibuli nga mulimu ennyiriri ezoogera bwe zityo. Musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, olwo ebirala byonna binaabongerwangako. Kama yebazibwe. Ne ngamba ekitegeeza bwe nfuna Katonda ebirala bijja kwereeta. Obudde olusi tubumala twokya bungi nnyo ng'ate byonoonya n'obikwata kyokwata kyekidduka kyokwata kyekibuuka kyokwata ng'otawaana. Nkuweerera amagezi, noonya Katonda, ozuule Katonda, ofune Katonda, ebirala bigenda kwereeta byokka mu linnya lya Yesu. Ani awulira ngambe nti amiina? Eno ensi yonna gy'olaba eyagala Katonda, enoonya Katonda, lwakuba yabulwa omuntu amulina. God is a big product, big brand. The whole world is looking for God. Bemulaba bagenda mu ssabo, bagendayo lwa desperation. They are looking for God. They are anxious for God. They are desperate for God. Bano muna bagenda bannabbi ab'obulimba. That is an indication how desperate people are. Banoonya omuntu yenna akireeyiminga nti alina Katonda. Ne bw'oba balimbye bafundikira bazze because of desperation. That means God is still a high product. Big product, big brand. It's a selling product. Wanji? Bantu banoonya omuntu alina Katonda. Bantu balina ebizibu. Bantu balina emitawaana. Bantu banoonya byakuddamu. Aliruddawo omusajja oyo, aliwoddawo omukazi oyo asobola okunoonya Katonda n'amuteekawo. Bw'ofuna Katonda togenda kwetaaga kunoonya feesi z'abantu. Singa onoonya Katonda n'omuzuula, abantu bagenda kukunoonya. Bulijjo mbanyumiza omukazi yali erimanya yali gindi eri Lutunku Nanyonga R80s yayimirira mu ggwanga wano n'akireyiminga nti Bikira Maria yamulabikidde n'amugamba nti singa abantu batandika okulya ettaka lye eriri mu luggya bagenda bonna kuwona siriimu. Abantu baakulumulukuka na wano ne Kampala ne mu paaka wenkati ne bateekawo stage nga stage ye Lutunku era nga bayimba Lutunku Nanyonga Lutunku Nanyonga Lutunku. Uganda litawulyanga kukaalo ke bayita Lutunku. But why? Because somebody stood up and claimed. Yayimira n'aclaiminga nti yalina Katonda. Wogenda n'olya ettaka lye owonerawo. Wadde byali bya bulimba naye byatwala abantu bagendayo. Njagala okugamba singa Nanyonga yali talimba nga byali ayogera byali bya mazima. Ku kye nalabako n'amaaso gaabwe abantu nga bakulumuluka ne bava e Kampala bagende Lutungu. Singa Nanyonga yali talimba, singa yayina ekkanisa esinga obunene mu Uganda nga n'abagisabiramu baali badde nga babeera Kampala nga bakeera Lutungu kugenda kusaba. Ekyo kikulaga nti tewali wala Katonda bw'abanga gyali. Tewali ki? Tewali wala. Era mwe n'abali wano nga muli basumba ng'oli awo ozanza ati manya ekyakye yaffe ya mu kyalo by'oyogera tobitegeera. Teekayo Katonda olabe. Ani yagandi wabeerayo ewala nga oli ebyokuddamu. Abantu abagenda okusamira batuula ku lyato
ne basala ne bagenda ku kizinga ekirala nga tebatya namazzi. Why? With just an assumption nti bandifuna ekyokuddamu. Kyeweetaaga bakiyita Katonda. Zuula Katonda ne by'obadde onoonya bigenda kwereeta byokka mu linnya lya Yesu. Teeka omukono waggulu. Gamba nti ayi Mukama, nkiwulidde, nkitegedde, mpulidde nti omuntu bw'akuzuula n'endogoyi aba amaze zizuula. Ntawaanye nnyo, nyonoonye obudde bungi, njokeza obudde bungi, nga ngezaako okunoonya ensi eno. Noonyeza amaaso g'ensi eno, noonyeza amaaso g'abantu. Abamu ne banneekweka, abamu ne bagaana okukwata essimu yange. Ayi Mukama, mpe ekisa, noonye ggwe, bwe nnaazuula ggwe ne bye mbadde nsabira bigenda kwereeta byokka mu linnya lya Yesu. Amiina. Our joy, our hope, our confidence is in Jesus. He's our firm foundation. Jesus, you're my firm foundation. Nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bufumbo bwe muyingire mu Yesu. Kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayonooneka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Hallelujah.